Meeya wa divizoni y'e Nakawa Ronald Balimwezo alabudde abagagga ababba ettaka ku bantu nga beekobaana n'abasirikale ba KCCA nga bagamba nti ennyumba zaabwe tebazizimbira ku pulaani ya KCCA kyokka ng'ekitongole ekyogerwako tekirina pulaani nnambulukufu. Balimwezo alumirizza abasirikale bano okulya enguzi ne baggala ennyumba z'abatuuze era n'abasuubiza okukwatibwa singa bakwatiddwa mu kikolwa. Ayise mu bitongole byaffe byennyini okubagoba ku ttaka ng'ayita mu kawaayiro akagamba nti tebalina pulaani, tebakubisa pulaani, tebayita mitendera okuzimba nnyumba zaabwe. Ennyumba ezimazeewo emyaka 3-4 nga n'oyo yennyini tanaba kujjawo. Kati naakafuna abantu 3 nga beemulugunya. Balimwezo okwogera bino abadde mu lukiiko lwakubiriza ne bakansala ba divizoni y'e Nakawa mwe bakubaganyiriza ebirowoozo ku nsonga nnyingi ez'enjawulo. Ezimu ku nsonga ezikubaganyiziddwako ebirowoozo mwe muli ey'obutaba na mbalirira nga divizoni nga n'emirimu egiba ginaakolebwa bategeezebwako butegeezebwa. Wano Balimwezo wagambidde nti KCCA erekeraawo okubanjulira ebyetaago ebirina okukolebwa mu Nakawa nga tekuli mbalirira era baagala baweebwe obuyinza okwesalirawo ng'abakulembeze ba divizoni. Nti tujja kuzimba oluguudo luno n'okuluzimba tetumanyirwa ssente mmeka tujja tuzio, tetumanyi ssente ziri mu KCC, bajeti erina okubeerako ne ssente. Ffe tuli kanso esalawo, twagala tusalewo nti twagala okukola oluguudo gundi tamaka oba gravel, twagala kuzimba myala, tugizimbisizza ki? Balimwezo alabudde abagagga abagufudde omugano ng'ogw'enswa okuzimba mu ntobazi nga bayambibwako abakungu mu gavumenti ya wakati. Kakati mugadde ekkubo ly'amazzi, Mwami Sudiru n'abagagga balasi yekka bavuddeyo bazimbye mu lutobazi nti ate bayiye ettaka neryambuka nerikola n'ensozi nti abantu abanaku ate amazzi gaddidde bantu banaku. Ekyo tetugenda kikkiriza. Tulina okulekawo ekkubo ly'amazzi swamp. Grace Nantale Kakoza, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.